atwala UCC mama nalisi kwagala naye kati nayongedde okwagala oluvanyuma lwewagobye full figure ku Soroti TV. Emirembe bannayekejiddeko ku social media naye badde tekyali social media nga yafuuka social media. So Bule eyawandiika ebbaluwa eyagoba full figure ku Soroti simwagala nnyo naye ate Bule kyewakola ate kikulu. So nene enkoko bbiri. Enkoko yesooka egenda wa mukyala akulira UCC maama President akongera ekisanja oluvanyuma lw'otugobera full figure ku Soroti. Nene enkoko yo omukyala atwala UCC era maama wiiki ejja nzija mu office yo kwebaza mune twali twalwawo dda ne munnamawulire owa monitor Bule naawe sebo nene ekirabo kyo Bule wataasizza enseene ekibambulira weebale kulwanira mulimo gw'abannamawulire. Abantu berimbise mulimo guno tebaasoma bya mawulire. Kakati mwe aba Soroti media nabawoninga ddaluli. Aba Soroti media naawe senkubuge ojjukira olunaku lwe najja ku Soroti. In fact nze yali alina obbaso winga nirwakuba nti omusumba Pastor Bugingo mukwano gwange nali sinza bambi kukikola kamu bantu besinga okuwa ekitiibwa Pastor Bugingo mwali ayina weaknesses ze ng'omuntu naye ate njagala nnyo byabuulirira birungi. Eteri muntu ali 100% correct. Buli omu ayina weaknesses ze nga naye bw'oyina ezizo teriiyo Katonda gwe yatonda nga ali perfect. Olaba Adamu ekitonde ekyasooka nakyo kyayonoona. Ne bamalayika mu ggulu Sitaani yaliko malayika. Kakati mu bulamu bw'ensi eno ffenna tetusobola kuba nti tuli perfect. Era w'obanga oli eyo ng'onoonya omuntu ali perfect tojja kumufuna. Kiwala nga basinga obungi relationship zibalemeredde. Bujjuni yanjagala omusajja nga ali perfect taliiyo. Buli omu ayina ensobi ze. Ate buli omu ayina obulungi bwe. Bw'olitandika okunoonya ebirungi mu bantu okusinga okunoonya ebibi byabwe ojja baagala. Abamu ku mmwe ekibaleetedde obuzibu n'abantu onoonya bibi byokka. Bw'onoonya ebibi bya Junior ojja bifuna. Naye bw'osalawo okwagala Junior olw'ebirungi bye era nabyo ojja kubifuna. So life is a two-sided coin. Kyoyagala kyotwala. Life is perception. Nze nina abantu bangi nnyo abanyizizza naye era nsigala mbasonyiwa kubanga nkimanyidde ddala nti nabo bantu balemererwa. Naye akati ggwe ojjawo obuyinza obujajinga abalala nga naawe oli mwonoonyi. So Bule munnamawulire oyo simwagala si mukwano gwange naye ekintu kyewakola ekyogoba full figure ku Soroti nina enkoko yo Bule era njagala Kasuku onoonyeze omuvubuka oyo Bule ajje muwe enkoko ye. Kati ke tulabe advisor naye okuva full figure bamugoba ku Soroti nga teriyo bbaluwa eva mu gavumenti yemuzzaayo. Kati adde tumanyi nti engeri gyali advisor nga bwe agamba tewajja kubaawo amugoba. Eno gavumenti yekugoba teyina mukuwano. So ensonga bwetyo bwebaddewo mbadde sinza butajoogerako kubanga yeemu ku zibaddewo mu wiiki. Omanyi njogera ebiba bikoze amawulire mu wiiki
ye programu yange ya Sunday. So ensonga ya full figure ne UCC naye baddewo mu week nga UCC mugoba ku Soloti. Kakati mwami Senkubuge munoonyeeyo panelist omulala oyo yagobeddwa. Naye Senkubuge n'abasoloti media gwe muba muleeta alina okubanga alina qualifications. Mulekeraawo okuteeka abantu abatalina qualifications ku mainstream media. Mulekeraawo Senkubuge muswala siyaasa ngamba gwe. Soka ebyo by'olugezigezi obyejjemu Senkubuge. Oli musajja alina masters, weesimba wano kuba president, otandise okukola n'abantu gwe kennyini b'omanyidde ddala nti balina qualifications. Kakati bino ebyokuwa abantu contract ku masimu waliwo kye bayita minimum broadcast standards. Omuntu ogenda ku TV oba oyina okubanga oyina ebisanyizo ebyo nga ne research okoze si bya social media. Social media every idiot can come. Kasi si byaki si bya pedigree ne wali oyina okubanga olina research. Tubulanga front line bayita batono ojja kufa tebakuyise. Chigira NTV yita batono ne programu z'engambe entertainment ezaba Kaye Wisdom mugada wange KZ awo bayita buli omu. Chigira entertainment nange bampita ne show ezo naddala ez'okumakya ze bayita morning show. Ensiku ez'okukira abantu balina okubanga bali informed. Tutusula kuleta ko full figure ku morning show. Kwa morning show buli nsi za information kubuulira nsi. Evening shows ziba za entertainment. Neka kati ekyo kiyigiriza abasoloti. Pastor Bujengo tukusaba abantu boddamu okukyaza ku TV yo babiringa bayina ebiwandiiko. Kwa UCC ereja bagobako. Kwa UCC yagabu yomwaleeta ebiwandiiko bye nga full figure tayina. So n'olwekyo ketusabire nnyo President's Advisor Day obutasoma buluma okuze. Ekyo kyo bulijjo nkibagamba zannyira mu birala naye obutasoma buluma okuze. Laba omulimo we gwagenze mu nsi omuntu nga teyasoma tasobola singa baasoma magezi. Ffe bulijjo tumutulezgala bono singa yavaako dda. So Buule eyawandiise ebbaluwa egoba full figure taata nina ekirabo kyo weebale kulwanirira bannamawulire obutasoma buluma okuze kye bayita the power of knowledge anti bulijjo nkibannyonnyola. So naye ne UCC batuyambeko ensi ejja kuddamu sanity. Bw'oba wasoma kuba mu garage genda okole programu za YouTube tojja ku mainstream media. Abantu abamuli bayirungi ku YouTube ne oli ku main situlwemu. Nesekereko maama nze nasoma. Full figure otegedde okusoma bwe kiba ekirungi. Laba bwe kiri ekirungi okusoma kubanga UCC teyinza kugoba ng'oyina ebitabo byo. Bannange muweerera abaana ensereme kubalema omuzadde ndaba weerera abaana ebyatuuse ku full figure bireme kubatuukako. Bannange okusoma kirungi. Nvudde waawo gye buvuddeko big size bebe cool yavayo n'agamba mbu PCM mbwesinga diploma. Uncle Bebe nkwagala nnyo nkuwa ekitiibwa ne ku graduation yange waliwo Uncle Bebe. Bebe cool gwomu ku bayimbi abasinga oyimba mu Uganda. Oyine sente oyine erinnya oyina buli kimu ne Uncle Bebe cool PCM tesingangako diploma. Bob Wine ayinza okuba nti ayina diploma. PCM kye bayita PCM these also subjects physics history zisigala subjects zikolebwa mu high school
kibayita high school omuntu wa diploma aba agenze mu higher learning anko bebe kulu ensobi eyo togiddamu PCM tesinganga ko diploma abamanyi ebyokusoma oshegera omwana wa high school nga akyayambala uniform kubanga ezo principle ogenda ku university bazikyusa nezidda mu weight buli degree amakerere ina weight bakwata principle ezo ze physics ezo subjects ze chemistry nezidda mu weight course yoketa ina weight yellow kubanga oyina tula pre-entry yellow yoka na ulide nabasawo bagala tandika mbonabo babere ne pre-entry z'abasawo so anko bebe kulu PCM zisigala subjects omuntu akoze diploma aba mu higher learning ekigera aba alabye ku ba lecturer ekigera aba alabye ku ba professor omwana wa isikulu tabanchi bayita lecturer baba mu teaching and lecturing are different things lecturer ye muntu ajja mu class nga taina notes nabaga gandu research so anko bebe kulu with due respect PCM tesinganga ko diploma segera ziri subjects physics chemistry biology zisigala subjects era bwobo osaba course ku university bazikyusa nezidda mu weight segera buli course ina weight yayo journalism obo ebere ku 45 bayinengeri je babibalamu neziri tu eza senior 4 segera 0 point something so anko bebe kulu tukusaba tata ebintu byokusoma bino bigenda empola kubanga omwana wa isikulu takola course waka tonafuya nnyo diploma kale wadde Bob Wine simwagala naye diploma esigala esinga ki PCM ne bwoba wakola biology chemistry nguli ayina diploma akusingira wala ku university tebaba obi baba almata baba almata segera naye kati omwana wa school abaneba obi ayambala uniform talabanga era omuntu yenna atagenze ku university afiirwa kinene because the summary of the whole world is a university ensi yonna okugisamalayizinga eba university omuntu yenna nga yasoma n'atagenda ku university aba afiiriddwa kinene nnyo kati the summary of the whole world university olaba buli category of people you see lawyers you see doctors you see journalists so omuntu yenna nga abaddeko ku university setting osegera tasingika osegera so kati zino diploma ezimu makererezi offeringa osegera so uncle bebe cool let us get facts clearly chemistry physics and biology are subjects but when you go to the university are called the course units we don't have subjects at the university we have course units. So there's a difference. There is a big difference between omuntu aida diploma no mwana wa senior 6. So Uncle Bebe Kulu, please. Tuveye yo. Uncle Bebe Kulu, ebyokuyimba bisigaza ebyokusoma bitulekere. Because for us we are learned friends. Yes. We are. So the truth is kuleka Uncle Bebe Kulu kola asobyezo ku comparinga subjects na course units. We can't let you. That's an academic disaster. So temunafuya nnyo diploma zino. Segera. Me am a student of psychology. I'm a student of life. Nze ku university nasoma bulamu psychology. One of the best courses you can do in Africa. Nekati. Degree zonna z'amaanyi according to the development of a country. Bogende bweru psychology wa amaanyi naye bodda mu Uganda because abatufuga bayekera. They don't so much really respect knowledge. They respect your reality. Government etufuga te respecting abagezi. Respecting loyalty. Being loyal to the system. Kyekijjo kuweesa from government. But when these rebels go, we shall come back to knowledge. Era Uganda batasoma be bayina sente. Bwekito bwe kirina okuba. Uganda yokka mwokeranga tolina mitwalo 10 n'ogifunanga tokoze. It is the only country. Mu Uganda wokka wokeranga tolina kyakulya n'okifuna ogende wasengawo n'okyala. This system of ours in this country, there is room for 3 things.
To president say yaga here even idiots can survive. When never silver survive. Mu America ni yakwa sente ngatokoza. You have to work. But in Uganda people don't work. Money is the more deals. The moment you do deals you get money. Simple. This system doesn't respect knowledge. Chuvlo sanga ba professor anga bavu. It's very rare in other countries to find a poor professor. Afazali awandike ekitabu. Nekati wano nebo wandike bitaba basiru banji. They don't want to read. Tebikola research. Social media yone judde. Abasamiriwo bwasa kati nabadde ndi awo ne wabawo muvubuka ambuza. Mbu junior aviator yawasiza. Nemuka aviator yani. Nemwe mwe bavubuka mwe aba TikTok. Muloza tubamanyi. You fake me, I know you. Kati nzombuza aviator, do I know him? Yakola ki? Mbu aviator yawasiza. Waliwo munamulire yakubidde simu nabagaana mu okumbuza ebintu by'ekisiru. Nze am a technocrat. I'm a senior government officer. I'm at a level of policy. When government is forming policy in the Ministry of Lands, I sit in that meeting. Don't ask me stupid people. That is for Kadamas to discuss. Not me. Ekatonizo tokunziza mu mbaga ya aviator. Mbuza ku mbaga ya honorable gundi ono. Mbidde. Mbidde had a wedding, a serious wedding. Katize ba Kadama ababiri. Bwe baba asazewo okwewasa. How that concern me really? How can I waste my saliva on that? People, can we start going back to national things? National policy? So discussing yoga. What was special aviator's wedding? Church about the special. It is just a normal wedding. For Kadamas who lack what to do. Some of them, Kadama bona. There are some Kadamas who are naturally stupid. Katiboba ambibalo woza. Ntituba mani. The people I know no TikTok are few. I know Sefuko. Why I know Sefuko? Because Sefuko is an idiot. Ne waliwo luliwe yali akole ebitufu. Ila manyi Sefuko kubanga full figure bwe yali amusiba full figure yankubira. Nga agendo siba Sefuko. She explained to me kwa nali nyenda kuyamba Sefuko. Osigera. So Sefuko mumanyi. Ku TikTok manyi kani omulala. Most of them are idiots. Where is has good content there. Fe tumanyi bajjajja yichuli. Tumanyi Ismaula access. Tumanyi kaye wisdom. Naye tosula kuba nali nyanga terisara Kampala. Isma kaye junior, we are known border to border. Netusura kuba nali nyanga terisara Kampala, then you call yourself a celebrity really. Abana ba TikTok mwe buvyu bubalimba. Mbu baba manyu knows you. Je bakumanyi kuki? So don't bring your stupidity on this app. Here. Baba manyi de kuki. Which job do you do that helps the country? Nze junior baba manyi because I'm a land officer. Every day I help people to go back to their bibanjas. You what do you do? I find that app nonsensical. I find TikTok nonsensical. I find it. Between Kadama, they are always in gossip. Gossip. They always look for what other people have failed to do. You grew up in poverty. You have failed to work. You on TikTok. Then we discuss your weddings. So, Simanya Mina, Simanya Viet, that's nonsense to me. I don't have time for that. People have done weddings. This country has witnessed weddings. How can you make a wedding and it becomes a public in national interest? A wedding is a private affair between you and your partner. We can't discuss it. Even me, Tamale, if I want to marry, I can marry today. So should we sit there and discuss that Manobe was let them go and play sex in peace? If you want to play sex officially, because the wedding means you want to play sex officially. Mumazene muchijayo muruatu.
Because the main aim of weddings is to produce children. Kati nzira onange Junior, I have land titles to look at. I have people to return to land. These days I'm moving all over Uganda with the Honorable Minister of Lands, trying to put people back to their land. Do I have time? Who's a journalist? No would. So let us not really go below the belt. Ngamulete ebintu byamu. Shagundi yawasiza. It's a choice to get married. Kati what was special in that wedding? Tell me. Eyavieta ne mina. Okay. What was so special? Bajide munyonyi. Nemwe. Bravo bwe bubasombuwa. People, grow up in the money. Mukulireko mu sente. You'll get what I'm saying. Banange mukulireko mu sente. Bane mukulireko mu sente. Junior waliwo ebintu byesikola by the virtue that I grew up in money. Nga really me. Chobulanga abamu mwanetamu. Nedde munange bye twakuliramu. Nze ngenda cafe Javas. Nolaba omuntu ali akyankola. Nakambe tamanyi nawe bakakwata kagenda mu mukono ki. Really, please. So, Uncle Bebe Cool. Bob Wine yafulumiza oluyimba labisa. It's a good song. Bob Wine, keep it up. Webale kuwa bayimbi bato ba Fefe Busi. Ozo Bob Wine tisikiliziganya naye mu byobufuzi. Ne musically you were power in Uganda. Bob Wine, I disagree with you in politics. But musically your songs are good. Era bakukriticizinga. Enyumba za Bob Wine zibamu message. But it takes time to really understand what he's saying. Because Bob Wine okuyimba nalumansi, he was talking about the Bagandas who have betrayed him. So Bob Wine musically you were good, you were power. We can't eliminate you. So nalabyemba King Fefe Busi nendabamu okay. The song is good, Labisa. It is good. Bob Wine and Chameleon and Bebe Cool, they are still powers in music. Also, Bob Wine, I don't agree with you on political terms via presidency. That's why I have a problem with you, Bob Wine. But these music things, I agree with you. Sing whatever you want. Bob Wine yimba buli byoyagala. Musically, line ya politics, we are completely not agreeing. Kwa Bob Wine toiza kunganti gwaliye magere mu bigere mboyizo kwata obuyinza. How can you get power really, Bob Wine? Ngoli magere mu bigere. As General Moses is very busy moving across the country, making structures. Because power is a resource. We don't want a vacuum. The problem of anarchy is when there is a power vacuum. President 70 are solving. You can't be a president without a successor. That's anarchy. We can't allow this country to go back into a civil war. Those enemies who plugged our country into a civil war. In fact, anybody who says that General Moses cannot stand for president is an enemy of stability. This is the truth. There must be a power stabilizer in a country. The moment Sudani bagoba prime minister, I understood that there is a problem. People fight when there is a power vacuum. In fact, that's what is happening in Israel. Benjamin Netanyahu, because leadership is a resource. Not every idiot can be a president. Yes, you might know good English. You might be a graduate. You can't be a president. Simple. Kakati Bob Wine only magere mubigere. Kati Nubianiri ababa vice president. How can you say that Nubianiri can be a vice president? Alimo study awandi kenyimba. People, don't take peace for granted. For one to live as zero. We are not stupid to that extent that you can bring Eddie Mutu as a commander in chief. Commanding who, really? Is that you have stopped reasoning? Why have you lost your judgment? No Bianiri Simanyabe, the vice president, Eddie Mutu Mbunga, commander in chief. Which army is that?